ilaha illallah, Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habib Allah, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، والصلاة والسلام على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها المستمعون الكرام الفضلاء، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم، واعلموا أن خير الزاد التقوى، واعلموا أن الدنيا دار الممر والآخرة دار المقر، فتزودوا من ممركم لمقركم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتند الله سبحانه وتعالى لما تند متشف akatalimbo kendeevu bwonna akyatuwadde ekyengera kino eky'obusiraamu, akyatuwadde ekyengera eky'obulamu. Mbakubiriza nga sejjeemu okubeera nga ffenna tutya Allah subhanahu wa ta'ala, n'okweteekerateekera ebiseera ebigenda okusembayo mu buwangazi bwaffe. Aya ngisomye nga ntandika, Allah subhanahu wa ta'ala nga atubuuza ekibuuzo nga ansa ajagala munneeyisa, nga ansa ajagala mu bigambo byaffe n'ebikolwa byaffe. Bwe yabuuza nti afahasibitum annama khalaqnakum abatha, yabuuza nti bantu mmwe mulowooza nabatonda ne mbassa mu bulamu buno obw'oku nsi nga muzannyo buzannyo, omuddu awangaale ng'akola bibye, omuddu awangaale nga kyasanga kyakola, nga kyasanga kyayogera. Wa annakum ilayna la turja'un. Abuuza bakitiibwa Allah nti bantu mmwe ddala muni munda wammwe temuli mukiraga nti buli kyenkya nga muddiziddwa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo nno kibuuzo ekyajja nga kyakubiri nga kikulembeddwa kiri ekyasoose. Bw'abuuzizza nti mazima mulowooza nti nabatonda kukola byammwe, abunzise nga abuuza nti munda wammwe mu mitima gyammwe temuliimu kiraga nti bujja ku kyenkya nga tuddiziddwa gy'ali tabaraka wa ta'ala. Bakubiriza mwenna abampuliriza n'abandaba okubanga tulowooza ku biseera ebyo ebigenda okusembayo mu buwangazi bwaffe, nga teri amanyi ddi nawa, wabula olabirawo nga wakitiibwa Allah mu bonna yogwe gwatutte. Biseera byonna byonna wabaawo abagenda mu masanyu ag'enjawulo, naye ebiseera byonna bwe tubeera mu jaamu mu mmotoka zaffe ez'enjawulo tuyisiŋŋanya, bano bagenda kuziika ate bali bagenda ku mbaga. Osigaze obuntu bulamu, okkirize nti byansi byakuleka. Amaziga gonna g'okaabizza abantu osembeze ebiseera nga wakitiibwa Allah agakubuuzaako, onaamugamba otya? Kyekiri mu aya esomwa basseeka ab'enjawulo eri mu suratul Hashir aya 18, wakitiibwa Allah nga atusomesa bwe yagamba nti ya ayyuha alladhina amanu, abange mwe abakkiriza, ittaqullah, mutye Allah subhanahu wa ta'ala, walitanzuru nafsun ma qaddamat lighad, era buli mwoyo gonna gutuuleko wansi
omwoyo gw'omuntu yali agamba nze yali agamba gwe otuuleko wansi weebuuze ekibuuzo ekyebbe ekigamba nti famadha uqaddimu amaama rabbi ligadin obuli kyenkyanga ntuse mu maaso ga Allah wange ow'ekitiibwa kiki kyentegese okuba nti nyanjula mu maaso ge tabaraka wa taala. Ekibuuzo ekyo kyebuuze nga tewali akulaba, osusse okubeera mu bantu, oveeko mu bantu, obeeko wootuula okyebuuze, weetendeka ekiwuubaalo nga tukyali ffenna kubanga gy'olaga biidhinillah ojja kubeerayo weka. Ku byozze ng'okola, ku byozze ng'oyogera, omwaka 2025 gutambudde naawe ogulabye. Singa bukyenkya wa kitiibwa Allah ng'alagidde nti gw'osembyeyo okulabwako mu maaso g'abantu, famadha tuqaddimu amaama rabbina, kiki kyotegese okuba nti oyanjula maaso ga Allah tabaraka wa taala. Ebigambo ebyo bwe byogerwanga tetwerabirayo hadithi bako Abi Hurayra radiyallahu anhu bwe yali asomesa omubaka sallallahu alayhi wa sallam nga atusomesa nabbi wa Allah omulungi ebiseera byonna yagamba nti sab'a, yagamba nti abantu ba miteeko 7 yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Wakitiibwa Allah ategese ekisiikirize ye ng'omutonzi ategese obugenyi bw'agenda okuteekamu abantu abo emiteeko 7. Lunaku nga tegenda kuba kisiikirize kyonna okuggyako ekyo kyali baataddewo ng'omutonzi. Wa dhakarahum nabiyullah, nabbi wa Allah egyo emiteeko 7 n'agimenya. Naye njagalamu omuteeko ogusembayo bwe yagamba nti wa rajulun, n'omuntu yenna dhakara Allah khaliya, afissaawo kadde ng'ali yekka, bambi n'abanga afuna watuula n'afumiitiriza bikulli istihdaarin, n'abanga afumiitiriza n'alowooza ku byonna byazze ng'akola mu bulamu buno obw'oku nsi, fafadat aynaahu, n'akulukusa amaziga n'akaaba. Nga mbutuufu tebijja. Qur'ani emaze mu nsi emyaka 14 n'egigwamu naye nejjuza esooka ekyagaanyi. Omwaka mulamba 2025 ogumaze, omwana w'abandi yakusaba omutwale babawoowe, subhanallah, mwaka mulamba ogumazeeko nga mudde eno mudde eri. Riba mwotudde n'obanga okuŋŋaanyiza, subhanallah, osembeze ebiseera nga bya ssanda 3 bagenda okukuzinga, subhanallah, nabbi n'agamba fafadat aynaahu, n'akulukusa amaziga n'akaaba. Abampuliza abantu abakuzina entimbe ku lutimbe lwa Salam TV olw'ebbeeyi olw'ekitiibwa, ebigambo ebyo bitugguza programu yaffe ey'olwaleero. Amannya n'eddoboozi kummwe abandaba abali mu ggwanga n'okusukka eggwanga, amannya Naswif Saali mu Kabugo. Naswif Saali mu Kabugo. Bwe banga njogedde bwe ntyo, ekikujjira mu bwongo nange ekinzijira mu bwongo okuba nti nno omanya nti ndiko obuvo n'obudu. Naye okutegeeza nti wakitiibwa subhanahu wa ta'ala tumwebaza nti mu nsi yatuwa ebitongole eby'enjawulo, gamba nga Quba Hajji ne Umrah, Quba Hajji and Umrah International. Ekitongole ekyo wakitiibwa Allah tumusiima ebiseera byonna. Yakituwa nti kikoze omulimu gw'amaanyi nnyo mu kuyamba ku bannayuganda okuba nti batambula biidhinillah bakole hijja ne Umrah ebiseera byonna Allah byagereka. Packages weziri. Tuyina package yaffe biidhinillahi ta'ala egenda okubeerawo mu December naku za mwezi nga 24 insha Allah, tusimbule tubeere nga tugenda eya Umrah naku za mwezi nga 24. Package weeri biidhinillahi ta'ala eya January era naku za mwezi nga 5 insha Allah tusimbule era tugende. Ramadan package weeri biidhinillahi ta'ala naku za mwezi nga 3 mwezi ogwa March, so nga ne hijja weeri mu butongole package nga bulijjo biidhini subhanahu wa ta'ala tubeere nga tugenda. Tubasaba insha Allah okuba nti ensonga za hijja December ono insha Allah mubeere nga mmaliza nga bwe kizze nga kirambikibwa
olonno yenna asoomozeddwamu ategeeze bekikwatako ng'obudde nga bukyali olw'ensonga nti hijja ne umura obukulembeze bwabitereezezzaamu okusingako n'ebiseera ebikulembedde. abeera Seeka Tawil Abdullah Yusuf Tawil Barigeya, director w'ekitongole ekyo yakituddemu ekirina offices ez'enjawulo zetuzze nga twogerako. Subhanallah, gamba nga zino eziri Embalala gyetutandikira eyo. Subhanallah, ajati gyali atuula mu offices ezo Amirat, enamba 0701 37 15 ne 00. Insha Allah Amirat gyali okuba nti nno main mosque okuba nti insha Allah programu ezo azikwasaganya. Magoba akedi binasaba omuwala waffe waali Bushira ku magoba akedi awo ne banne we bali ku 0703 3706 ne 51 ku magoba akedi mu kibuga awo ekya Kampala. Saidi eri wali mutabani waffe omwana waffe Abdurrahman ku 0752 2774 ne 79 ne Sheikh waffe Tawiri yennyini Barigeya, office enkulu ziri ku Tawiri ku ssomero ku 0703 80 11 ne 03. Bulamu buno obw'oku nsi bw'otyo otambuza obulamu nga buli mwezi oguba gusobose ng'ovaako mu ggwanga insha Allah okole ku umura, ate buli mwaka insha Allah ofunemuko okole ku hijja, kubanga tugenda kukuŋŋaanya ssente tuzikuŋŋaanye insha Allah tuzikuŋŋaanye naye gye binaggweera nga tuvudde mu nsi na mirimu gyaffe emituufu gye tuzze nga tukola. Bagambye nti office enkulu eza Quba Hajj and Umrah ziri awo ku ssomero ku Tawil Islamic Primary School and Quran Memorization Center Kyengera Mugongo. Essomero bwe tulyogerako ebiseera byonna ekikugira mu bwongo Quran eyaweebwa obudde nti biidhnillahi ta'ala okuva ku makya 12 paka ku ssaawa 24 ku baana aba primary babeera mu Quran yaabwe buli lunaku. Abatahfiizi eri abajjanga ekibaleese Quran bo programu yaabwe etambula teba nkomeke ntegeeza Quran yaabwe weeri n'ebisigadde. Naye primary buli lunaku okuva ku makya Quran yeggulawo olunaku lwaffe biidhnillahi ta'ala, kyokka ne bagiddamu n'ekiro. Subhanallah, Quran yeggulawo olunaku ate yeeruggalawo. Obanga ozze ku theology era abaana basoma eddiini theology ntegeeza okuba nti basoma ebintu nga fiqhi tawhidi n'ebisigadde. Ebyo nno bibeere nga bigiwerekera mu mbeera okuba nti weeri alhamdulillah naye eriko ebigiwerekera Allah byakiza okuba nti mu nsi bijja kubeerangamu nga tawhidi nga fiqhi n'ebisigadde kuba Quran byesomesa ebyo. Sekyula bwali okuba nti omwana asoma oluzungu lwe n'abanga subhanallah asambisa amagulu abiri eno gyali n'eri gyali era center numbers zombi weeziri ku ssomero awo kuba nti omwana P7 y'eddiini agituula n'ey'Oluwarabu n'agituula mu kaseera ako. ICT computer wali nabanga omwana agaziwa mu nsonga ezekusa ku technology kubanga ensi weetuse biidhnillahi ta'ala omwana n'okubanga asambisa amagulu gonna ng'amanye ekigenda mu maaso muno mu nsi globalization. Vocational nabanga omwana abaako n'ebyayiga bye tuyita eby'omu mutwe tumussa mu mbeera nga subhanallah ebintu nga liquid soap, ebintu nga keeki, ebintu nga sabuni biidhnillah omwana ono akenkuka mu byo n'abanga abiyiga. Olwo nno omwana alina okuzannyako awummuze ku bwongo. Games and sports ne zibeerawo n'abanga omwana awummuza ku bwongo mu mbeera eyo ye Tawil Islamic Primary School and Quran Memorization Center Kyengera Mugongo. Amazzi tukayina Allah atuwa tanka twazeeta abajja ku ssomero mutera okuziraba weeziri. Subhanallah, solar panels weeziri okubanga zituyamba ku mmeme okuba nti byombi bitambuliramu byonna weebiri nga variety eyo yaffe package yaffe okuba nti omwana okuva lwazze paka wafuluma biidhnihi ta'ala nga sayidi zombi asitambuza bulungi. So Quba Hajj and Umrah office enkulu ziri ku Tawil naye nga magoba akedi weeziri ne Embalala Amirat gyali saako
ate ne ku hijab city naye wekiri okuba nti nno tuweereza abasiraamu mu ggwanga lyonna. Abampuliza ab'ebitiibwa, omusomo gwaffe insha Allah ogw'olunaku olwaleero ogw'okwejjukanyako nga twagala okuba nga twejjukanya ku mawaadi'u nadam wal hasira yawma alqiyama, akaseera okwejjusa kw'omuddu ku lunaku lw'enkomerero. Omuddu agenda kwejjusa yawma alqiyama, lunaku si lwangu olwogeddwako ebigambo bingi. Abasajja abayivu abattawhiidi we bajja balaba nti qiyama erimu emiteeko ebiri, assugura wal kubura. Qiyama etandikirwako ne qiyama eri yennyini eyogerwako, gwe kyoyinza okuyita entono n'ennene. Qiyama sugura etandika nga tumaliriza okussa mu ntaana, olwo nno nga farraqa Allah bainana, nga Allah twawudde ng'okuttewo abaziisi bakutte ebitiiyo bagenze kunaabako badde maka gaabwe. Bitandikiraawo nga owulire engatta esembayo bava ku ntaanaayo, olwo nno nga twawukanye nga Allah twawudde. Anti naawe etteeka olimanyi eriri mu Qur'an mu suratu Taha yesuula eyabiri mu aya eya 5:5, wakitiibwa Allah nga atusomesa yagamba nti minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Yalambika nti entandikwa yaffe lyali ttaka era mu lyo mwe tugenda okuba nga tuddizibwa nze naawe. Bwe weeyise nga bw'oyagala okole byonna by'ogenda okukola, naye subhanallah omwezi guno gwe tulimu bwe gwali gutandika, mujjukira bulungi mwenna wiiki esooka ye Sheikh Muzaata yali avudde mu bulamu bw'ensi. Omwezi guli ogwaggwa ogwa Novemba Dr. Kaliisa yali avudde mu bulamu bw'ensi. Wetwogerera office zembagambye ku Magoba Arcade, bwe mwajjanga mu Kuba ajatira mulamu amusangangayo, ne subhanallah togenda kumusangayo olwaleero kubanga twamuziika ebiseera ebikulembedde. Bulamu bwansi wakitiibwa Allah nga aboogerako yaga nti wama ja'alna li bashari min qablika al-khuld, yalaga nti ddala talina gwe yatonda nti kuno ku nsi agenda kuwangaala sarmada lwebeera, taliyo. Olowooza ki ku biseera ebyo? Wabula nze ekyange yaqudi llah, Allah agenda kulamula baina ibadihi, wakati w'ebitonde byonna. Abagenda mu jjana abeere nga alagira bagende mu jjana, saba Allah tusse mu bo. Abagenda mu jahannam Allah alagire bakwatibwe batigwe mu jahannam, saba Allah abeere nga atutaasa. Wabula omuntu agenda kwejjusa ebintu 5 ebitandikirwako, 5 ebitandikirwako. Era nga insha Allah tugenda kwejjukanyako ekisooka ku byo ekyo kiri mu Qur'ani mu bitundu ebyenjawulo. Omuddu nga alima ani qada'illah, omuddu nga ategedde nti wakitiibwa Allah asazeewo bamuteeke mu jahannam, agenda kwejjusa ebintu 5 ebitandikirwako. Ng'ekimu ku byo kye kiri mu Qur'an mu Furqan. Furqan yesuula al-Furqan yesuula eya 25 mu Qur'an y'ekitiibwa. Bw'oba ogenze mu aya eya 28 paka 29 wogenda okusanga okumukwejjusa kw'omuntu yawmul qiyama. Aya nga bw'egamba wakitiibwa Allah nga atunyumiza, yagamba nti omuddu aligamba nti ya wailata laitani, aligamba nti aliba yeegomba mu mutima gwe kyetuyita okunyolwa, ajja kubanga anyorwa ng'alumwa, aliyogera ekigambo ekigamba nti lam attakhidh, kale singa saafuula fulana ne khalila, singa saafuula gundi mukwano gwange. Ogenda kwejjusa yawmul qiyama, ogenda kwejjusa omuntu gwe wasembeza mu bulamu obwo, ojja kumwejjusa. Abali mu Thaniidad basomesebwa qaida egamba nti al-ibratu bi'umumi al-lafzi la bikhususi sababi. Bakibagamba mu taamu ey'okubiri abali mu Thaniidad mu usul tafsiri. Al-ibratu
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يدين قائدة يجزوا إلا إذا دل عليه دليل سبحان الله ekyo kikinjogeza zino aya zirina abantu bezaali zoogerako Ubay ibn Khalaf ne bannaabwe naye subhanallah olwokuba nti nno kyabuna shariya n'ekita eno aya eyingire mu mutima gwa buli muntu yenna agimanyi era wakitiibwa Allah nga ayogera yagamba lam attakhidh omuddu alyejjusa singa teyafula fulanan Allah yagamba fulani subhanallah gwejjuzaawo omuntu oyo gwe mujjuzeewo waliwo omuntu agenda okukaabya amaziga yawmul qiyama Allah tataddeewo linnya yagambye fulani bitandika ng'eno eddiini obanga agitegeera naye oyina omuntu wakunafuya mu nsonga mpitirifu Qur'ani obanga agisemberedde ogikwate subhanallah bakugamba nti bizibu tebisoboka bwakyo kyanga Qur'ani wagiwummuza wagivaako oyina emikwano egikunafuya oyina emikwano egikunafuya oyina emikwano egikuwaga bakuwaga bakulaga nti hum ma'aka bali nawe bagamba nti omusajja muleke osuulewo obufumbo otambule ogende bakuwaga bakulaga nti abakyala bangi ojja kuwasa omulala abasajja bangi onaafumbira omulala bakwerabiza ebiseera biwamala ng'onoonya omukyala biwamala ng'onoonya omwami omulinde abeere ng'akutwala babikwerabiza balaga nti mu butuufu bangi muno mu nsi mwe bali bakuwaga bukyenkyanga obufumbo obusuddewo bukyenkyanga Qur'an omwaka 2025 wagutandikanga olumu yasarna bakubuuza nti osomerera ki ofuuke ki oyagala bwa mufti oyagala bwa qadi bwaki gwatali imaamu osoma byaki bwakyenkyanga subhanallah ne Qur'an ogiwummuza wabivaako bakuwaga nti omwana omutwana mu ssomero ly'abasiraamu akoleyo ki bakuwaga be bantu bogenda okwejjusa yawmul qiyama watuallil n'ensonga lwaki ogenda kubejjusa Allah mu aya eddako yagisaawu yagamba nti omuddu aligamba laqad adallani ani dhikri dala munangono adallani ani dhikri yandabankanya yambuza ani dhikri kwebyo ebyajjukizibwanga baseeka ab'enjawulo ani dhikri al-Qur'an was-sunnah kyekikuyingira mu bwongo Qur'ani yasomwanga n'obanga agitegedde obeera mu ddarasa subhanallah n'otuula mu ddarasa n'owuliriza basheekhe baffe abalungi nga basomesa n'ofuluma nga byonna biyingidde mu mutima bw'ofulumya ebweru oyina ekikoosi ekikugjeemu byonna ebisomeseddwa buli jjuma we bakutuba babanga aboogera ku ggwe kubanga buli muze gonna mu kutuba ogwogerwako nga taqa'u fiiha obeera gukola buli kyakoddinga ejjuma yonna ewedde nga byonna ebyogeddwa mu mirimu emirungi ng'olinamu mwegyo emibi nga toyinamu oyina ekibinja ekikukosa ekikujja ku Allah namuka sallallahu alayhi wasallam wali musajja wali mukyala eyasiibanga Mande n'olwokuna wabivaako dda wasiibanga ennaku enjeru taraktaha wazireka dda wasaalangako ekiro ebiseera mujjukira ebiseera ebyo naye kati subhanallah weebakaleeti kubanga oba oyina byovaamu oluusi mubeera mu byakuwagira ebyo bya mipiira ova mu mupiira ng'okooye kubanga muvaayo kiro ne subuhi oluusi ekuyitako eyali omusajja eyeekozesa kati oli mu bintu bya betting n'ebisigati wasembeza emikwano naawe kennyini okyogera ai Allah nkutegeeza yadde ng'omanyi bandabankanyanga bambuzanga ani dhikiri Allah wayogeranga ne mbanga ategedde
nabbi wonga ayogedde nembanga ategedde basalafu salihina sajja abalongoofu boogera ebigambo nebitegerekeka naye baada idh jaani webyajjanga munnange yabinzijangamu nabinzikyamu nebukyenkyanga ninga nga tasomangako lowoozako omuntu gwasembeza mu bulamu obwo tabanga yagenda okukaabya amaziga yawmul qiyama wabaddala nga si yeye oyo goyita mukwano go akwongerako ki akuzimbye muki kyewanyumirizaamu nti ddala 2025 munnanga ono kamweyongeze mu mwaka ogujja hadithi weziri zirambika nti dhamata bun adam omuntu bw'abeera avudde mu bulamu bw'ensi inqataa amaluhu amakulu dhikiruhu aba takyakola takyajjukirwa illa min 3 wabula asigala nga ensonga 3 asigala nga azifukirira entaana ye yadde nga Allah amujje mu bulamu bw'ensi naye muzimu ku zo yaga nti waladin salih yad'u lahu omwana omulongoofu anaakussa mu dduwa wa kitiibwa Allah nga akujjirudde omwaka mulamba omwana wo abadde asomerawa amasomero g'obusiraamu gajja weegali enguudo zonna bw'oba ozikutte n'ozivuga subhanallah kwegali gwe kwata emukono kwegali jinja road ogivuge ngodda bombo road kwegali okwata entebetu kwegali ojene waffe ku Masaka road subhanallah twawiru kweri omwana kyagenda okuma banne abakati banne taata mmuseeko mu dduwa zammwe nga musaala oyina kuwa amagezi akulaga nti kasita oteeka omwana mu bino ebyeddiini mbw'obeera omwonoonye ono sekatoyiru gwe mbagamba yennyini alina sayidi 2 sayidi ey'oluzungu agirina ne sayidi ey'eddiini eri ew'obusiraamu agirina era kyava azimbye essomero lye ku musingi ogwo ogwa sayidi 2 n'asembeza staff subhanallah nga zeemala ku sayidi zombiriri nga zitambuza omulimu ogwo hadithi eno eva ku sahaba ayitibwa abi hurayra radiyallahu anhu hadithi yajja mu abu dawud ne mu tirmidhi ne banna abagireeta rahimahumullah tabaraka wa taala ombaka nga asomesanga awabula yagamba arrajulu ala dini khalilihi yagamba nti buli muntu yenna agenda kukola eddiini okusinziira ku muntu oyo gwe yasembeza mu bulamu bwe arrajulu yagamba musajja subhanallah abayivu bwalabanga yaummu kijja kubuna kubanga rajulu ne imraa webijja mu shariya subhanallah tugamba nti wanaategeeza mukyala yekka nga tuleesa obujulizi wanaategeeza musajja yekka nga tuleesa obujulizi ne subhanallah wanaategeeza bombiri nga tuleesa obujulizi naye agamba nti arrajulu ala dini khalilihi yagamba buli muntu yenna agenda kuzimba eddiini ye azimba obuntu bulamu nenneeyisaaye ala dini khalilihi ng'asinziirako oyo gwe yasembeza mu bulamu bwe wayagala ennyo agenda okufumbirwa afumbirwe muntu kika ekyo agenda okuwasa awase muntu kika ekyo yenna azimba bizinesi insha Allah agizimbe mu mbeera eyo era nabbi n'atuwa amagezi n'agamba falyanzur ahadukum man yukhalil yagamba buli muntu yenna afumiitirize yanzur atunule afumiitirize alowooze ku man yukhalil kwani gwasembeza mu bulamu bwe ogenda kusembeza omuntu agenda okukaabya amaziga kono ku nsi ne mukabbuli ne yawmul qiyama. Make that right choice. Omuntu yenna asembeza gwasembeza biidhinillah bambi choice egitambuze bulungi kubanga yawmul qiyama tobeera mwabo abagenda okwejjusa lwaki wasembeza gondi mbulamu obwo. Wali musajja musaze w'ejjama wali osaala esswala mu jjama naye kati n'esswala 5 zaakuvaako dda. Ejjuma wali okwata obudde bwayo naye kati otuuka ne kutuba ey'okubiri eweddeko bali mu kusaala. Ebintu bingi byakuva mu ngalo ojjukira bulungi
kubanga wava mu group eyali ezimba eddiini biidhinillah n'oyingira mu group endala. Ffe twetoolodde abantu abo bwe tulaba nti subhanallah balina gye batutwala biidhini taala. Abasajja nga Batawiru ne bannaabwe abazimbye ebitongole ebyenjawulo tubasembeza ne tubasemberera kubanga biidhinillah batulaga nti kisoboka. Atugambye nti arrajulu adini khalili, buli muntu yenna agenda kuzimba eddiini ye ebeere nywevu nga asinziira kwoyo gwe yasembeza mu bulamu bwe. N'agamba nti buli muntu yenna afumiitirize kwani gwasembeza mu bulamu bwe. Tabanganye omuntu agenda okukabya amazika y'omul qiyama. Wayina pulaani ewasa naye munnagamba nti osigale nga weeyagala mukko paka ddi nga weeyagala. Omusiraamu asanyukako ng'abantu abalala naye subhanallah ensanyuka wa kitiibwa Allah yagigereka. Olina omuntu akupika akucamula wa tilka al ayyam nudawiruha baina an-nas. Aya eyo yakkira ku nsonga yaayo Badiri ne Uhudi mu riwaya ezimu. Naye subhanallah mu kugigaziya mu makulu basheekha abagyetooloola wa tilka al ayyam nudawiruha baina an-nas bategeeza nti obulamu bw'ensi wa kitiibwa Allah bw'atyo bwabwetoolooza buli kyenkyanga subhanallah nga bifunze nga bonna abakuwaga bonna abakussaamu eyo entegeera etali ntuufu nga la toyina gw'olaba mu bulamu obwo. Bw'otyo bw'osuddewo amakaago, bw'otyo bw'olese omusajja omutuufu n'ogenda n'oyo gwe bakucamusiza naye, bw'otyo bw'olese omukyala omutuufu n'otwala oyo ataliye kubanga waliwo ekibinja ekikuwaze nti ono bw'onaamutwala agenda kukola bw'ati ne bw'ati. Bakulesezza omuntu omutuufu, bakulesezza emirimu egisaanye okukolebwa kubanga abamu baagala nnyo okufuna aye tebaagala kukola. Olina ekibinja ekikuwaga, ekikusiriiza, ekikufunza, ekigenda okukaabya kuno ku nsi ne mu Kabbuli ne yawmul qiyama. Olwo nno oveemu ekigambo ekika nti lam attakhidh, kale singa saafuula gondi khaliila mukwano gwange. Bategeeza bampuliriza nti abali maaso yavudde mu kitongole ekya Quba Hajj and Umrah International, ate nga director waakyo ne banne subhanallah ate era mu ggwanga lyonna vice chairman. Obulabirizi abulina era ekigambo kye subhanallah ng'akiddiŋŋana nga bw'akyogera bulijjo nti okuweereza abagenyi ba Allah ly'essanyu lyaffe. Ensonga yenkulu Sheikh Tawiru mumulengera ku kamera bulijjo okuva nga avudde mu ggwanga paka bw'akomawo nga tawummudde kubanga asala amagezi gonna biidhinillah abalamazi be balye banywe bwangale bulungi. Package weeziri eza hijja weeri eya hijja nga bakiri nti balambika insha Allah bambi tusasulenga obudde bukyali tubeere nga enteekateeka ebeera ya muggundu. Ofisi zaffe weeziri tuzogeddeko nga tutandika subhanallah. Package yaffe eya umura eriwo mu Desemba naku za mwezi nga 24 insha Allah. Januari era tuna package ya umra endala insha Allah nayo weeri mu Januari naku za mwezi nga 5. Era mu mbeera yemu insha Allah taala Ramadan nayo weeri kubanga Ramadan esembedde naku za mwezi nga 3 mu mwezi ogwa March insha Allah tubeere nga tukola umra endala special kubanga Ramadan ne hijja weeri nteeketeeke full package insha Allah. Tubeere nga tutambula ffenna nammwe tukole hijja ne umura mubeere kubeera ennungi. Offices nga bwe mbajjukiza nti gye tuli embalala
era amirati wali okuba nti abadisiba ku main mosque wali awo. Enamba yali 0701 37 1500 ya amirati 070 37 15 ne 00. Oyo atudde Mbalala mu ofisi zaffe. Bw'obanga ozzeene e Kampala ku mukwano ku gundi ku Magoba Arcade, subhanallah, Magoba Arcade, muwala waffe Bushira wali ku Magoba ku namba 0703 37 06 ne 51 0703 37 06 n'ataano. Muwala waffe oyo Bushira ne banne we bali awo. Abdurrahman wali tabani waffe okuba nti ensonga zazo kwasaganya era mutera okutambula naye 0752 27 74 ne 79 0752 27 74 ne 79. Songa mukama waffe mu mbeera eyo Sheikh Tawil 0703 80 11 ne 03 0703 kinana 11 ne 03 Yakuba office zaffe tubagambye nti zibadde Mbalala jeziri Mbalala Amina tijari waneno ku Hijab City weziri subhanallah wabozze ku Magoba Arcade nazo weziri nenga office zaffe enkulu ziri ku Tawil Islamic Primary School and Quran Memorization Center Kyengera Mukongo. Oje ofune full package insha Allah ey'omwana wo wetuli banange mwenna abandaba abampuliza yonna gye mbatuukirako mbeera nvudde ku ssomero n'enzija gye muli n'enjoka nzirayo kubanga tulina okuwa bano abaana obudde bwekyenkyanga yawmul qiyama omwana w'omuntu ng'afunye ku ssanyu naawe gy'oli mu kabbuli omwana akusabireko edduwa zikutuukeko. Olaba otya nga bakuziise ng'omwana wo eyakusooka okufa naye nga ku nsi akyaliko okirowoozaako ki? Kyenva nkusaba nti ku Tawil ensonga zaffe tuzoogera bulijjo. Qur'an yekulembera. Qur'an yekulembera. Oba wajja kukwata Qur'an yokka oba wajja mu primary nursery Qur'an yekulembera yeggulawo olunaku ate yerukkalawo. Gwe jja ku ssomero va ku ssaawa 12 zaffe kitundu paka ssaawa 2:40 insha Allah biidhnillah abaana baffe bonna Qur'an gye balimu. Gwe jangu ku ssomero gwe bugwi olabe kyeŋŋamba. Then insha Allah bakyuse olabayingire mu sekyula waabwe kuba kati ebadde dduwa obulungi babufunye obulungi obwo bwekyenkyanga sekyula ebyoluzungu abitambuza bulungi n'ebyeddiini fiqhi tawhidi abitambuza bulungi biidhnillahi ta'ala. Abeerenga atambuza omulimu ogwo kuno ku nsi ne qiyama. Center numbers zombi weziri ku side ey'ebyeddiini that is theology ne side eya secular ebyoluzungu. ICT wali computer, vocation wali okuba nti nno omwana ayiga eby'omukono eby'omutwe. Liquid soap abeerenga asobola okumukola, sabuni abeerenga amukola ne cake n'ebisikadde insha Allah. Ave mu ssomero nga ddala alina kyayina kyayongeddeko. Abampuliza omusomo gwaffe gwe tubaddeko olwaleero gweko nga tulaba okwejjusa kw'omuntu kwagenda okuyitamu yawmul qiyama. Obyagenda okwejjusa mu bulamu bwe agenda kwejjusa omuntu gwe yasembeza mu bulamu bwe singa tiyafuula gundi mukwano gwe. Hadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ambakanga tusomesa tugante la tusahibu illa mu'mina. Obaddala ng'oli wakukwana muntu yenna kwana muntu mulamu, kwana muntu ng'eddiini akiina mu mutima.
sembeza omuntu mbulamu bwo insha Allah agenda okuzimba agenda okwongerako anakuwa amagezi agazimba eggwanga lyo agazimba eddiini yo agazimba obulamu bwo anakuwa amagezi ku butale bakwatamu omusajja bakwatamu omukyala bakwatamu abaana so si agamba nti bite otambula ogende omugamba atambula agende alagewa okutuusa nga Sabata ng'embeera yeetaagisa ekyo nakyo tukyogera nti bite naye lwaki kyakulembeza nti bite abite atambula alagewa akuzimba ku ssuubi nti bizinesi zitandika bwezityo naye bijja kutera insha Allah akuzimba ku ssuubi naye bulijjo ggulawo nagamba nti galawo tejja kukola galawo tejja kukola sembeza mu bulamu bwo omuntu akuzimba essuubi akunyweza mu ddiini ddala nga akwongerako nga gy'olaga olabayo baka tuwadde amagezi n'atugamba nti la tusahib illa mu'mina bambi togezanga n'osembeza mu bulamu bwo omuntu yenna okuggyako nga mukkiriza nga muntu mulamu bubeera obufumbo obuteredde ebeera bizinensi eteredde bubeera obulamu obulimu okweyagala anti wasembeza omuntu akuzza eri Katonda wo tabaraka wa taala bw'onaasembeza omuntu yenna anaakuseereza akunafuya oyo akuwaga oyo akupika oyo akucamusa ojja kunzikanga kuno ku nsi ng'ovudde mu bulamu bw'ensi ng'oli maziga Kotwawil nga tumunzika programu yaffe eno staff yaffe weeri eri competent yeemala era erina obusobozi director abeerawo yasalawo essomero lino eno naye alibeeremu litambule yasalawo alibeeremu era kyava ofiisi ya hijja kitaddeawo yadde nga gyeziri wonna wonna naye alina okusala amagezi byombi bitambule bulungi yadde nga alina ttiimu emuyambako litambule so Sekatwawil oba ng'oyagala ennamba weeri 0703 80 1103 head teacher waali okuba nti programu ziri zitambula bulungi omukyala Khadija Najingo mutendeke abazze mu university zinyo mumulaye mu university ng'atikkirwa lyasembeza abantu abatendeke abasomera ddala era diguli weeziri awo ennamba ye eri 0750 78 3919 Khadija Najingo mukama waffe yatembeeta ensonga eyo n'abanga atukulembeddemu bulungi deputy wali Sheikh Suraiti Bashar Suraiti wali ani atamumanyi ne ku byazzenga akola ebyenjawulo ani atamanyi bugazi bwa Suraiti ne Haji Suraiti tugamba nti wali awo Bashar Suraiti ebitabo webiri asomye subhanallah mumanye gye mubeera naye 0706 58 72 ne 82 wali nange ku ssomero wendi era bwe mba nzize gye muli ku Monday aba Meat Packers Lufula Africana yonna mba nvudde ku ssomero ku Tuesday aba Mutasa Cafe n'abasigadde mu kibuga Makati mba ndi ku ssomero ne bannange bonna bwe tuwangaala nange ku ssomero wendi nga administrator ne bannange eyange 0700 655 838 yenamba yange 0700 655 838 tubategeeza nti Quba weri okuba nti baweereza saako ne Tawil weri okuba nti baweereza insha Allah mujje tukole ffenna hijja ne umura tusoma buli lwa Sande ku masjidi Tauba awekyengera masjidi ya Kalina eri awo mukimanyi bulungi kuva ku ssaawa 4 buli lwa Sande tuba tusoma kubanga hijja ne umura bikole ala ilimin nga ddala okumanya okulina Khadija wali head teacher n'amanji bawadde deputy wali baddosi we bali babasa we bali ffenna we tuli ku ground okuba nti insha Allah ddala omwana wo
afuluma gate nga saidi zombiriri azirina biidhnihi subhanahu wa ta'ala. Abampuliza abebitiibwa bategeeza nti hadithi baku sahaba ayitibwa Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu omubaka nga tusiigire ekifaananyi yagamba nti innama mathalu aljalisi salihi wa jalisi soi, yalaga ekifaananyi ky'omukwano omulungi n'omukwano omubi. Omubaka sallallahu alaihi musomesa mulungi, omubaka nga asomesa aleeta ekifaananyi to demonstrate ajjeyo picture girabe bulungi. Yaga nti ekifaananyi ky'omukwano nga mulungi n'omukwano nga mubi, yagamba nti kahamil miski, kigeraageranye n'omuntu ono ayina akawoowo, wanafikhil kir, n'omuntu ono ayokya ebyuma. Ali mu kibanda kyayokya byuma boroding n'ebisigadde, osise ekifaananyi ekyo nti automatically ono waakawoowo naawe ogenda kunyanga ye kubanga akakuleetera. Mukana kaseera noona ali mu kibanda nga tuli mu kwokya madinisa, nga tuli mu kwokya nzigi ne geeti, subhanallah, ekyo ekikka bwe kivaayo ne kitukwata n'oluusi engoye zigenda kujja. Ensonga lwaki ono musajja abeera ayokya galubindi azambadde nga nnene, subhanallah, mu kuba nti nno mu mbeera eyo abeera obumansuka bunene tebumuyingira mu maaso n'ebisigadde. Tusembeze emikwano emituufu emirungi, togenda kwejjusa yaumul qiyama, tojja kwejjusa yaumul qiyama. Bwanga omukwano omutuufu gugenda kuzimba, omukwano omukyamu gugenda kukabya amaziga nga aya bwe mbadde nzisoma okuva ku ntandikwa, ng'omuddu yejjusa nti lwaki nasembeza gondi mu bulamu bwange. Ekyo ogenda okwejjusa, bambi kitereeze ng'obudde bukyali, kubanga ompulidde ku zino empewo za Salamu TV nga twogerezeganya, nga tugabana ebirowoozo kuva ku ssaawa yaffe gye batuwadde we yatandikidde. Tuwunzika nga ntumira Quba hajjan umra na bonna abagirimu ne Tawil, badirectors baffe, administrators, head teacher ne tiimu yaffe yonna ne staff yonna ya Tawil. Ntumidde ku bazadde bange n'abeewaffe bonna, n'ab'omukyala wange n'abeewaabwe bonna. Omukyala wange mutumiddeko n'abaana baffe wamu na bonna bali saidiz eyo. Holiday program weri insha Allah tubeere nga abaana basoma, babeere nga tebafuuka mbeera ndala insha Allah. Tukuume abaana baffe gye bali buli omu insha Allah, aye babeere nga bajja mu bifo ebyenjawulo naffe twatagisa holiday program insha Allah, mubeere nga batuleetera twejjukanye ku ebyo ebyekuusa ku buntu bulamu n'obusiraamu kutwalizaamu. Ramadan esembedde, tubeere nga insha Allah tweteekateeka mu mbeera eyo. Tawil Islamic Primary School and Quran Memorization Center Kyengera Mugongo wetuli tubalindiridde, ne Quba Hajji and Umra International insha Allah tubalindiridde. Saba Allah okuba nti nno asaasira ffena era atuwe obulungi mu bulamu bwesembeze omuntu, agenda okuwa emirembe, agenda okukuwa essanyu, agenda okwesiimisa ddala maaso ga Allah nga yafuuse olutindo olukugatta paka mu jjana. Yenna alina omukwano ogumupika, ogumuwaga, ogumusa mu mbeera yonna abeere nga agutereeza olw'ensonga nti maziga meereere yaumul qiyama. Tugambye ojja kwejjusa ebintu 5, naye leero tukonya ku kimu nti nno ogenda kwejjusa ku mukwano gwe wasembeza mu bulamu bwo, olw'ensonga nti omukwano Allah aguyisizaamu mu kukola ekinene mu kuba nti nno omuntu ddala aba mulungi, ate era Allah aguyisizaamu mu kuba nti omuntu asaanawo kuno ku nsi ne mu kabbuli ne qiyama. Nsaba Allah aluŋŋamye bannaffe bonna abali mu mbeera embi, nsaba Allah atusembereze emikwano emirungi kuno ku nsi eginaazimba mu kabbuli kiba ku ssanyu ne qiyama, abanaafuuka olutindo biidhnihi ta'ala mu kubanga tuyingira ejjana gyeyatusuubiza. Tawil Islamic Primary School and Quran Memorization Center ne Quba Hajji and Umra insha Allah tubalindiridde. Saba Allah abeerenga atuwaamu obulungi. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.
jazakumullahu khaira tubaze kuba mutuwuliza Salam TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habib Allah, Eno ye Salam TV.